Myaka gino enkaaga mu ebiri Buganda eganyuddwa. Buganda olaba etambudde etya? Buganda oba Uganda? Buganda nedda teganyuddwa kinene. Siagala kuluma mu ekyo. Buganda eganyuddwa katono nnyo mu kwefuga kwa Uganda. Lwaki? Abazungu bwe bagattagatta Uganda eno teyakolebwa bannayuganda, yakolebwa bazungu. Bo tebafaayo ani ge bagatta naani. Ate bannayuganda si basalangawo twegatte obulungi. Kandi kijja kireeta obulinganga obutenkanyankanya nga Buganda eyayita abazungu okujja wano yo eringanga ekulakulanyemu akatonotono amangu okusinga ebitundu ebirala. Kakati ebitundu ebirala bino ebikwatibwa obujja obwo tebwava ku ekyo kyokka, bwali bukumpi kuva dda. Kyeŋŋamba kiri bwe kiti. Abazungu bwe baali bakavumbula Afrika eno nga bo bwe balowooza nti bagivumbula, kubanga kyeŋŋamba nti bwe balowooza tusoma naye ffe twaliwo wano abo tulimba obulimbi twaliwo wano era tumanyi nti weetuli n'omugga Kiyira gulinga we guli gwe bavumbula bo ne bajja okutuma Nile. Source of the Nile. Mbu twavumbudde source of the Nile. Abosoga bonna baali tebakumanyi nti awe guva. Kituufu. Abantu bonna baali wano baali tebamanyi nti ennyanja weeri eyitibwa Nalubaale. Bona baga twagivumbudde ne tulwa n'erinnya erya Queen afuga ewaffe Victoria. Kati tuyise Victoria Lake Victoria. Era mani popular idea tutasangamu weekibwa Lake Victoria. Ejja kuyitibwa Lake Nalubaale. Naye nga bracket ntekamu Victoria olaba naffe baagala okumanya amannya g'oluzungu. Kaakati ssebo abazungu baali mu bitundu kino kyonna ekiri mu Eastern Africa nga Consul General akiikirira Bungereza ali ku kizinga Zanzibar. Yasinziranga eyo n'awandiikira Kabaka wa Buganda Muteesa eyasooka gwe bayitanga Muteesa Mukaabya ng'amuwandiikira obwaluwa nti Your Majesty, His Majesty the King of Uganda. Teri mulala yenna mu Eastern Africa, teri kitundu kyonna kyali kitunulira Bungereza nga ensi efugibwa His Majesty the King bwe benkana. The King of Uganda. Kakati ng'ennazo nga kyebagamba nti oli bwabenga beerera Her Majesty yafuga Ebungereza eri ewaabwe Britain, wano waliwo His Majesty afuga Uganda. Ekikiwawa kubeera nti bakirikogonaizinze ng'abenkanankana. Tewaliwo kitundu kya Eastern Africa kyonna kifaana bwe kiti. Ekyo ne kireeta obujja. Obwe bwatandikira gye bwali eyo. Kakati nojja ovaawo nojosanga Abaganda wano nga bajja ne bayita abazungu bano nti mujje kale mujje mutusomese wano. Ne bajja ne batuukira mu Kampala wano mu Buganda. Ne bagamba nti mutandike okusomesa, mutandike n'okujjanjaba abantu. Kabaka n'adda ettaka lye n'awa bali ne bazimbako Lubaga, ne bazimbako eddwaliro, ne bazimbako essomero, ne bazimbako n'ekereziya. Apolo Kaggwa mu linnya lya Kabaka n'addira akasozi k'e Namirembe n'akawa Protestante, ne bazimbako kereziya ekkanisa y'e Namirembe, ne bazimbako amasomero, ne bazimbako eddwaliro. Dr. Albert Cook lyajja n'akolamu omulimu omuyitirivu. Mukyala wange Mmange eri ku nnyanja, taata we Dr. Kiziri y'omu ku baasookera ddala okusomesebwa. Dr. Albert Cook era certificate yamuwa tugirine Mmange eri egamba nti ono kaakati musomesezza obusawo to this extent. Kaakati Kabaka n'addira ebifo Nsambya n'Abakatoliki ne bazimba amasomero, ekkanisa n'amalwaliro. Kisubi, Buddo, Kitovu, Mukono, Namagunga, Gayaza. Bagamba wali amalwaliro, wali amasomero, ebitundu ebirala byonna nga bitunula. Amakyaki, makereziya nga bitunula. Kabaka nga yawaawo. Kabaka yawaawo. Busoga yali mu biseera ekyo Busoga yayitanga kubaawo Nakyabazinga nga wakyaliwo ebitundu ebikulemberwa gundi. Mwankole Omugabe yali gyali, ekyo teyakikola. Mu Bunyoro Omukama yali gyali, Etoro Omukama yali gyali.
tebabikola. Kakati bano batandika okusomesa abantu ne basomesa abantu ne bakola ebintu bingi nnyo mu Buganda wa nolwana okugamba tebaganda abamu bagende mu bitundu ebirala basomese bannaffe. Kakungulu najja e Busoga n'atuuka n'okugamba nti abantu batambulira mu musana ng'ente musimbe emiti ku kkubo ne basimba emivule gy'olaba erudda n'erudda ku nguudo mu Busoga. Ne kati ndowooza gikyali egimu. Naye waka we nakulira twalina omuvule ku kkubo. Ne bagamba nti ani yagusibisa. Ffe nga tetumanyi nti. Omugamba gyamera genda. Naye gyaliyo mingi egisimbye olunyiriri ku luguudo nga bwe lugenda. Ne kati gikyaliyo. Kituufu. Kubanga nagendako embaala ennaku ezo nentuuka ne Bukedi gye bayita kati etololo nendaba emivule nga giri ku kkubo erudda n'erudda tebanagitema. Kansubire nti baamala kusimbawo gumu omupya. Busoga bagenda bagitema. Bandi bali bamala kusimbawo omulala ne bakabatema guli basimba guli. Bamala kusimbawo omulala ne basimba ne batema guli. Kakati sebo bwe gutyo gwali abantu ne bagenda mu bitundu ebirala ebya Uganda kusomesa. Nja kukubuulira nti omweke gubeeredde ogw'enjawulo ate ekiseera kyatuuka ne bagamba nti Abaganda bayamba Abazungu to colonize us nga ate nabo baali already under colonization colonial rule. Kakati niyo kwefuga kuno kutuuka mu Buganda wano ne bagamba kati mwenna mwenkanankana. Kati Buganda mwenna mwenkanankana mu Buganda yenkanankana n'ebitundu ebirala ebya Uganda. Bugatta ebitundu ebirala ebya Uganda ebisigaddewo n'obiteekawo mu bwe biti Buganda ebeera mu minority. Awo niwabawo n'ekirowoozo ekigamba nti nga bagoberera kye bayita democracy eddoboozi ly'abangi singa bakuba akalulu bali bonna ne beegatta teri Muganda agenda kufuuka pulezidenti wano kubanga bakyamulinako obujja obwo awulidde. Era kyova olaba nzikizaganya ne Muhoozi agamba tibetaaga pulezidenti wano ye agamba twetaaga wamagye nze nga naye tetumwetaaga kubanga naye ajja kuba pulezidenti. Twetaaga enfuga eteraga nti lino eggwanga liririnnye ku malala. Era ensibuko ya waliwo kesomye wano kagamba nti kiki ekireeta liberation wars. Ekyo kyekireeta entalo z'ekwenunula. Abaganda nga bafuuse pulezidenti ne bagamba tujja kufuga buli muntu yenna. Olufuuka pulezidenti Abaganda nga munnaabwe Omuganda bamuwa obwa vice president nga bamuwa obukulira amagye wano ye minister wa defense. Omuganda yakulira finance, Omuganda yakulira constitutional affairs, Omuganda yakulira local government, Omuganda yakulira agriculture, Omuganda yakulira health. Obulala katubawe bannaffe basigaddewo nga balona ali yakulira youth affairs obusigadde obwonnabona nga wabwawala. Naye nga bano abali mu tribe emu ya Lwambi obwa president basoose kugamba nti kakati buli kikulu kyonna ffe tukitutte. Okwo kwe kufuga buli muntu yenna kwageza kukulinya ku bannaffe kyekireeta entalo za liberation. Kakati sebo Buganda zituukangako era Buganda siroza nti eyinza okukikola katulabuse nnyo abantu bazukkuse nnyo. Kakati Buganda mu butuufu ddala entalo ezibaddewo zibeera wano mu Buganda wano olwa 79 lwakosa Buganda ekitundu kinene nnyo. Nze nnyina lulimu nendaba bakubya akabuga ke Kalisto ne kaggwerawo ddala kyotera naggwerawo ddala. Masaka tewaaliwo kizimbe ekyasigala nkituyimiridde. Ebusoga waliwo destruction bwetyo. Nakwena yeyagala otunyeera. Kakati olulala luno lwajja okugoba Obote ne lukwata Luweere yonna ne lukola damage ennene ne kati tennaba kuzzibwawo. Waliwo olutalo lufaanana bwe lutyo Mwakyoli. Kakati sebo olukwefuga kwaffe kubaddemu more miseries than happiness. Lwaki? Lwakubanga okufuga okwo kulimu okweyagaliza selfishness. Lwakubanga okwo Bannayuganda tebafunanga busobozi kankiyita magezi gatuula wansi ne bakola constitution gye bagamba nti abange
tuli banjawulo bangi tukole constitution ng'ekigendwa kyayo number 1 kulaba tulina enkolagana eyawamu gye bayita harmony. Kakati bakyakola constitution kulonda president mumala okumulonda nga bali balaga nti era tulonda oyo. Njagala omubulire ku ddakiika ya leero singa nga abantu bazze n'ekirowoozo ekigamba twagala okusaawa president tulonde omuganda waliwo nabagamba nti tekisoboka busobozi ng'abaganda nga batujanyisa obwedda mugamba nti kale tulonde president ava mu north nga baganda bagamba si bisajja ebyogwako nedda tetufugwa bakyoli tetufugwa baki kale tunonye omuwestana gwe tebatufuula president muwestana ani yagamba tibokkaye banatufuganga kati batufuza wano bagwita nakukalakata batukalakasa kumpi emyaka 4 ngera mulondo oyo kati notukawogambira tibane tumugjewa twetomukalamuja wetabanga mutawanyi nga baganda bagamba omukalamuja abatanayigana mukwambala afugani kati wembuliza nti omukulembeze wa Uganda anaavaawa kimubanike ekirooto kyebata cardinal idea ekirimu unpopular ideas. Cardinal idea yegamba nti okutuusa nga mugyeewo ekintu kyonna ekiraga nti waliwo eggwanga erimu erifutubadde erirepressing amalala gonna temugenda kufuna mirembe wano. Era enkola eyinza okujjawo ekyo yakuva ku bwa president twabuwadde omuntu omu ekyo kumpi kyanokola ebirala byonna Buganda beribeera nga kugamba Uganda yonna esente zetuteeka ku defense kakati 60 buli siringi 16 egenda ku defense musimu wano mu budget gyemulaba ezigenda ku defense mu ngeri oba emu oba endala ziyita muno security forces security against who wano mwalabye omusirikale wana ewange wamaje mbwajja nkuume ku kyalo kuno kwonna abaliko bagagga bakozesa ababakuuma bakozesa kampuni bwebityo si baamagye. Omulimu gw'amagye njagala ate singa nga Muhoozi afuuse president yantwandibadde tumubuulira ni munnaffe omulimu gw'amagye gwakuuma Uganda abava ebweru babetulumba so sikuuma omulimu gw'abannayuganda sikulwana n'abannayuganda twagala UPDF erwane n'abalabe batulumbye kyekitiibwa kyayo so si kulwana n'abannayuganda. Njagala okubuulira nti kasooka Uganda Army ebaawo abazungu kasooka bagenda omulimu gwayo omukulu kulwana n'abannayuganda kyekiriwo kati era kyekibaddewo era temanyi kulwana bazze nga bava bweru kyobola nti bwetwava e Tanzania abasirikale ba Amini abaali training Amini wano yewana n'okwewana n'agamba nti singa tulumbye Kenya ekunkya obuzibira nga Kenya kutwale lyaffe badduka buddusi nakati era babyogera batwitinga badduka buddusi banga bweriti Kenya tuba tugiwambye saagala nnyo kuyingira mu mboozi ng'ogyogera bulungi nyawo naye nkimanyi nti waliwo bangi abayinza okugamba in fact waliwo kati kubanga olina idea ey'okulondobwa president naye ennaku zino mpulira abatembeeta nti baagala kubanga balonda mukulembeze nga bamulonda nga babaka be balonda beerondere mu parliament ekyo nkiwulira kigenda maaso naye njagadde nnyo okudda wali eri ku nsonga ya Buganda eno oba eganyuddwa mu myaka gino 62 waliwo ayinza okugamba nti eganyuddwa nti bw'otunuulira omulembe gwa President Yoweri Museveni nti obwakabaka bwadda abamu ne basinziira awo ne bagamba nti ekyo kimala bumazi abamu n'owulira nga bagamba nti ne ebyapa simanye ettaka eryali lyakola ki lyonna lyadda ebintu ebifaanana bwe biti eri aboogera bwe batyo ekyo kubanga NRM yemaze ebbanga eddene nga eri mu bukulembeze bukya twefuga waliwo aboogera bwe batyo tebana kwetegereza ekitweta peace emirembe obutebenkevu bw'ensi kyeki emundu bwe zisirika temulowooza nti emirembe gikomyewo emirembe giri mu mwoyo gy'abantu
nawulira nti dada awulira ayina emirembe nga nebinjogera wano ku TV sibyeraliikirira kibiri temutawaana jjukira omuntu agenda ku program gye bayita Morning Breeze ya NBS ne professor omu yali esimbyewo president ne tumala okwogera bye twayogera ne tulinnya lift tukka wansi tuli mu babiri nambuuza tebaatukwate nga Antony yali esimbyewo okubeera president alina okweraliikirira okwo yeraliikirira byetwogedde biyinza okutukwasa kati twagala buntu ng'obwo nga tebukyateganya abantu kulowoozaako kakati wano obwakabaka bwe Buganda kyekimu ku byokulabirako ebikulu ebiri ku continent ya Africa ebiraga nti Abafirika nabo baalimu ku magezi agayinza okutegeka engeri y'okwefugamu ate gavumenti eriwo egezaako kubufutyanka kujjawo bujje mu kifo ky'okugamba nti mulongoose Abafirika muli bakoddiina ekyammwe kyemugamba nti abange naffe kino ffe twakigunjaawo ani atamanyi nti obwakabaka bwe Buganda yonna kati ne Bunyoro ne Busoga entegeka ya representative form of government ebyalo bifugibwa omutongole ekiddako ebitongole bibiri ebyalo nga byegasibwa nebikulemberwa ow'omuluka emiruka egyegasa egikulemberwa ow'eggombolola amagombolola gabeera essaza eryo eriweza ababaka ku lukiiko eBugembe oba Emmengo kati tiki yaffe yandibaye tegibwako nga tekwatibwanako nga tulongoosa nnongoose oba tugamba nti kibi nnyo kabaka ogamba nti yalonze omuluka abo ku kyalo bamulonde otulongoosa kibi nnyo okugamba nti mbukabaka yalonde omutongole abo ku kyalo bamulonde oba eggombolola tibumulonde naye nga ayitibwa gombolola naye nga enteeka yeemu kubanga ffe twagitandika ffe twagigunzaawo abazungu baagala bo balabike nti tuli basiru tetwalina twali wild animals nga tumanyi tetwefuga na kwefuga kakati ekyo kyandiba kitumbuka netugamba nti naffe tukoze ekyaffe Abafirika nabo balimu amagezi aganza okukola kino kakati balimu amagezi agakirongoosa olyasebo kakati awo wetuli kakati mu kwefuga kuno kwe tuli mukono gino emyaka 62 tubadde mu ntalo lwaki tetwagala abakyoli batufuge tubadde mu ntalo lwaki tetwagala Baganda batufuge bwe babutufuga bajja tulabye ennaku tubajjeko Abanyankole badde batufuga emyaka 40 nedda batulabizza ennaku kati Abanyankole bokka be balina emirimu gya gavumenti abaana b'Abaganda bali Dubai bakuba kyeyo badduba Abawarabu kituufu lwaki Abaganda bangi abali e Buwarabu abakuba ekyeyo bangi okusinga Abanyankole abaliyo nange simanyi kakati tojjagala nawe tomanyi kubanga walina emirimu wano gavumenti yeyaabwe kakati awo nogamba nti Abaganda balina omuganyulo gwe bafunye wano oguwerera ddala bazzaawo Obwakabaka katundu butundu ekinkola enyininyini teyazzibwawo emirembe gyenyininyini teginnaba kubaawo Buganda gye yali erina ne Busoga ne Bunyoro ne Tooro n'Ankole tebinaba kuddira ddala bulungi kyova olaba bukiseera nga ŋŋamba tuteekwa okutegeka olukiiko tudde mu ntegeka yaffe ey'okwefuga entegeka eyo Abazungu gye bayita constitution tugambe nti tujja kwefuga bwe tuti tukikole okumala wekiri emyaka 35 naye tuveewo nga tubuuza Bakaramoja mu matidde bagambe nti atwali twagala minisita wakulture nga akwata ne ku byokulunda ente nga waffe tumugambe tuddemu ku mmeeza ne tuula okutusaba tubakkiriza oba tukkirizaganye nabo bakole kye babadde bagamba bwe batyo oba nedda tutuuke wano tutuule n'Abaganda bagambe nedda nti twagala mu Buganda twagalamu LCs twagalamu Butongole Miruka n'Amagombolola kitujjako kyabasigaddewo nti nedda Ebusoga mwagala mutya nabo bagenda ffe twagala bwe tuti twayizza akaffe abaffe ewaffe omukulembeze waffe ekyo Abazinga kakati bwe mubayo be mwagala eyo okugamba nti kiiki tulina wano byalonze omusajja we yana tukiikiriranga eyo ne wano omukulembeze waffe ekyo Abazinga kakati esente nazijjawo nti
ezikyagala tuzikwateko mwe abali mu gavumenti eya wakati eyo muyiye ebyo gavumenti eya wakati ngekuba esente bwetuba tugambye twegatte mu East Africa nga bakuba esente gwomanyi nti ekimu ku byasuulira ddala community ya East Africa zaali sente ziti abazungu ne bakusala amagezi ne bagamba tugenda okubawa okwefuga basooka Tanzania olwagamba nti Tanzania mwefuga Nyerere n'agamba nkubise sente ezaffe nga bakuba sente ezaabwe nga Nyerere ekifaananyi kye kiri ku sente kuli Uganda yaddako olwamala kwefuga nga Obote agamba mukube sente ezaffe nga badina kyapa ate nekikyapa kyeffe tusasola abazungu ne bazikuba mu kyapa ne baleeta sente eza Uganda ngekifaananyi ky'Obote kyekiriko kituufu nwaita omwaka 63 Kenya ne yeefuga Kenyatta n'agamba nti bakuba sente zaffe ne bakuba sente zaabwe East African Currency Board yakomanga esente zaamu nga zonna zenkanankana nefa naturally kakati abekenya ne bagamba nti sente yaffe twakubye siringi naye bwewanogyikozesa gwe Uganda tuwa 3 ne tuwamu emu kati n'Abatanzania okonjawukana nejja ye break up ya community okugamba nti egende emenyekera ddala kantu kangu nnyo kaki kyetagisa kugamba nti abangi lwaki tetutula tukigatta selfishness kaliko nagambye mother of our miseries kweyagaliza kekagaana abantu bano abakulembeze bayinza n'okugamba nti East Africa bweneetekebwawo nze kiba naawe obukulu abantu abo bayinza okugaana okumpa obukulu batampa bukulu sijja bigenda mu bino ng'akirika abadde facilities zino tulindeko tulabe nga balindako selfishness nkitegeera njagala okwongera okumanya nti Buganda eno kiki kyekola ennyo yankizo ki mu kuleeta okwefuga wano enkizo nagikubuulidde nti bwe baasooka okukola endagaano n'Abangereza nimujje mutukuume endagaano eyo gye baakola emyaka 124 egiyise gye bayita endagaano y'olwenda yali wakati wa Buganda ne Bungereza kakati ng'endagaano eyo ekyaliwo Bungereza nga tayinza kuva wano kubanga kwe baasinziiranga ne bajja mbu batukuume oluvannyuma bafuuka bafuzi ekyo kyo kyali kya bunyazi kyennyini bukulupya n'ofuna omusajja wali nabagamba nti musajja gwe nti nkuwadde omulimu gwona okumanga amaka gano nkukwasiza n'effumu liiryo nadda wali ayo najja okugobamu gwe nanyinimu n'agamba kakati nze nfuga wano obwotoddanga wano ng'essaawa esusseemu ekiro ate mumano njagala okutuuka essaawa ebbiri nga mumaze okulya ebikwebikamu ebisi gwe mwayita ajja abakuume kati abafuga bufuzi Abangereza abo tebakola bajja wano kujja kutukuuma ne batwefuulira ne batandika okutufuga si ekyo kyokka ne bagamba tugasseko ne kali akatundu ne bagattako busoga tugasseko ne kali akatundu ne bagattako mu north yonna ne bagenda bagattako katuweze ekitundu ekinene lwansonga ki bo baali baagala kusuubula bafune ekitundu ekiwera bwe banajjanga raw materials batege mu factory zaabwe fe ntulowooza nti bazze okutuyamba kakati sebo Buganda bwetyo bwe yabayita Buganda bwe bayita kyali kiri incumbent ku bazungu okugamba nti batuwadde okwefuga endagaano eyo ngemaze kuvaawo kyobola nti baakomyawo endagaano eyo ne bagitwala Emmengo ne bagenda ne bagamba nti endagaano yaffe ekomye leero ng'ennaku 8 omwezi ogw'Oktoba omwaka ogw'62 Buganda nebeera nti etandise okwefuga bagitadde awo Abaganda bagambira nti okwefuga okwaffe kwalunga Oktoba 8 negenda okyogereko owulire Abaganda bepanka nnyo ate kati olabye bali arrogant bagamba nti bebatana kwefuga bebaasooka okwefuga kati omwoyo ogwo geteeka okuteeka mu ntegeragana egamba nti tujja kufugibwanga si kufugibwa nekukulemberwa mu ngeri eterina kutiitibya omuntu uyo president ayitawo tulekeko kakomishoni kana ak'abantu abana akateetagisa nakukuuma nnyo nga kati bwe kyetaagisa tojja kwekanga nga defense cost
esaliddwako ebitundu 7.5 mu 10. Ekosti eyo yonna ebadde egenda tutadde mu masomero gaffe, tugitadde mu university zikola research, tuzitadde mu malwaliro, tuzitadde mu nguudo zaffe, tuzitadde mu byobulimi, tuzitadde mu bantu okugamba nti beeyagalira mu nsi yaabwe. Generally ki kyoyogera nga tumaliriza ku meefuga gano ag'omulundi guno ogw'enkaaga mwemeka mwebiri nkaaga mwebiri njagala okubabuulira twandibadde wala nnyo singa tubadde na ntalo, naye tubadde mu ntalo eza ani gwe tujjawo ani gwe tuzzaawo okutuusa ng'entalo zikomye. Uganda ejja kubeera mu nnaku mwe tuli kaakati, tujja kugamba nti tutuuse kugamba nti tuvuddemu nedda, tukyayonoona esente zaffe zonna kwetegekera ntalo. Ate si ntalo ne Kenya, si ntalo ne Sudan, si ntalo nga tulwanyisa Tanzania, si ntalo nga tulwanyisa Rwanda oba Congo. Ntalo nga tugoba abadde ku office aveemu muddemu omulala. Munnayuganda munaffe twenonolambo. Njagala banaye basome unpopular ideas. Kubanga bigenda mu ebiri. Bansibulire Bannayuganda. Basebe ne bannyabo. Nsabye okulaba ntuwogeddeko ekisinkana kansubire nti munnakkirizaganya nange nti mpa birowoozo byange, njagala nammwe mulowooze ku ebyo mwongereko okutuusa tunaafuna okwesiima mu Uganda wano nga tiwali ddala bagamba tunyigirizibwa, tiwali ddala bagamba tuba tumazeeko emirembe, ffenna tusobola okukulira awamu. Mu nsi eno omusajja yagamba oli Omwarabu gwe nayogeddeko nti erina buli kintu kyonna naye terina kantu lwakubanga kuli mu ntalo. Twagala zikomeye. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school